semua wala kale sebo obiro maze kumanyagana basore banyawo bantu mwe bale twagala aba nali kigambani ngobo yoruba nali kigambani yantunina abantu nogambana sake tulina abantu mwe kubiregaleza amani basore banyawo kakati ensonga enkulu yino bulijjo kino kyetulina bulijjo bebana abantu betunoonya abantu nga 10 muwere njagala mufuna obusuulu munyiige buli omwakwatebule ku mukonati twogere ekigambo kimu ekimala tunyiige twogere ekigambo kimu Allahu Akbar nabe muvako emabega Allahu Akbar tutambule Allahu Akbar wenga sokoje natojja tukira tulekutte anti twekutte buli omu mugambe yeekutte tugambe ekimala kimala tulaga tukuba Allahu Akbar takibira tugikubye Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jamu tukagawa yensonga enkulu batunulira abantu tebamala bamala twetaaga Allahu Akbar ekimala kimala Allahu Akbar ojamu nawe ewa tugende muzikiti tusaale era muzikiti tusaale obajagala njogeremu awamuna era madamana tugamba tulumbe engeri etuli erugogo watusinga busingiri twamusiwali nga tugonkona ku mulyango awamuna netemulatikuli bangi abasajja bali batini bayinza okuba ku beebi anagambye titutuuka ku geti wali ona wenyini muba mwakasimbula wano mulya simusimu era rain wali gwadumidde tulende anono bulijjo okunoonya nga situmanyi mujja tulende tekakisaka tulina olwokasaija tusoma bajeti bwewegaragaza tujja wano nabanga banti bangi tagetagisa naye nga bantu mwe bebali kutwagala okumanya abasajja bazibu esimu ejiyongega remove power from lugogo nga bagamba bajjako amasanyalaze gagagonuna n'ebitundu ebirinanyewo banenkuba akanango nkola amasanyalaze esebo era oba olina exwo ng'alina ekitundu kyaliko ngajjako exwo awali najera yonna ngijja kusifaayo baami alaba akazannyo konna tulina n'ekibiina ekivuma aba x olina exwo wamukoba yakutuuka wano engweyo manyiwe namina ba exwo tumuvuma netumukuba kunaku weeruti emiggo netumuwa nebbaasa netumugamba hereni yakubye emiggo egyo embeso za x zimanyire n'abawala betusindika transport nemutajja tulina ekibiina esebo isawo bwekalago kikuŋŋaanya obukyafu nekikuteeka ku mulyango gw'omuwala oyo alina transport n'afaafaagana nabo basale banya batwongera okubaniriza mwe bali kutwagala abantu mwe mazima nzeno kale nensonga lwaki banjagala naye omusiru omusiru wakutambala ekyava ku mulimu atanga busina mayirungi abantu bakwagadde lwaki omusiru walina omunaku bwoleko zeno kale owegundi naye owekikanga mulugambuzi muli baddugavu mubulamu katinikwe kufaanana bejjuba ekyobugavu kibalo kyetagisi olakisa kyetagisi gwekyetagabuzi kibate kyetagisi tewali alina kacupa tukuba abeeru tewali alina kacupa omuddugavu nabanja ti omuddugavu abanirira abaddugavu ojja kweyerusamuko tukuwemu emyaka ebiri naye nga kumabaabi nange gyendi bangi nina nemukwatkwata naye mulina olukolera mu abaddugavu obaita okusanyanga sitaani era ffe obaita okusanyanga balayika nga awanzija
basaba bajja sobola okuba akalanguka omu katya obo asanga emwezi tugala n'azeerusa kale basaba bajja badde nsaba tusiriikiriremu eddakiika emu tugiweeyo we pay a tribute olw'okugibwamu bakyali baffe baganda baffe Ismola Kisese ne Katolwana tusiriikiremu eddakiika ne seconds n'ezasatu naye bantu mmwe ku Ismola Kisese we nategeredde omuganda yange abaganda bazibu omuganda osobola okukola ebintu byonna n'akutereka abantu wati naye omuntu eyaleka kamera yatutta abantu boogera ebintu ku nnyimbe nalaba olumbe lwakola Kisese nga yakafa ng'abantu beetega olulaba kamera n'akukumula ebigambo werezo olikeizimwenibyesu masana naye ntwagala bategeeza kitongobero kya nnaku nnyo era nga wetutugidde isima munaffe bakamukuba amasasi era nga emmotoka yeeyo katubuze kubabaddewo isima amukuba amasasi kikyeboogera gibalisimu gibalisimu andi bitalo nani ogamba nti nakunjereere amanya gwani kabukube yamaani isima bamutiddewe wano tusanze obaddewo nagende ku majaneziteoda yange omanyi nze sente yange eryawo nga isima wabadde asula nagende nepakinga sawa 12 nenjagala okunyuka sawa 12 naye kintu ekingamba lemesa bakasitoma bakyakolaki bakyatula kibinywa maani olwagise nabadde njiramu nti ngenda okusimbula abasajja babiri ne bajja n'emmundu nga balina obukokolo maani nga balina emmundu 2 ne baagala kuba isima amasasi nenkwata emmundu nti owakamera gitereeze information tugyetaaga n'okwata nenkwata emmundu ekigala ky'emmundu esebo baagala bakuba esasi lya sosa n'endyoma esebo akasajja saginyweseza amasasi abiri negaitamu negakuba kyali wange muliiso maani ofisa mujja bannaye Kasinde mujja information tugyetaaga musomera wadde okyagamba nti isima amakumi waliwo okwata emmundu ng'akwata emmundu ng'akwata emmundu kati wagikutte n'obwo bwe yagikutte kyali wange sema obugambe bwabaddewo sema yabaddewo kati wemaze okalaba tebalagawa bwe yabalabye wagambe bupenyini bwabaddewo nga bakuba isima amasasi sema ye yabalabye nze yamumiriza bimumiriza sema ye yabikugambye nsobola okuwa ennamba yeeyo isima bamukuba amasasi njawa abaserikale mbikugamba naawe abantu boogera ebintu ku nnyimbe omulala najja nali wakatolubwama omuntu najja omunyarwanda najja ku lumbe tamanya ani yafudde muganda yeyafudde bannamawulire baliawo abasore bajja twagala bategeeza kitalo nnyo ekyamunaffe katolubwama tugende bamuzimba geno muziika wansi wawali era nga tulina kusanzo gibalisimu muli aho neza omunyarwanda munyarwanda kati amanya gwani ndaizikimanya katalaga bategeeza omwami wetusanze nga tumubuuze kugenda maaso ko katolubwama badde omulabaganda tuli niniki tuli ninaku tuli mubusungu kumutima olwokuvibwako omuntu ow'ebitala omuntu ow'ekitiibwa omuntu w'abantu anogera ensonga Franka Kashumba abanyarwanda tulumirwa katolubwama yabadde muganda nedda muganda eyafudde katolubwama munyarwanda si munyarwanda bakuwazeewo kulumbiru munyarwanda tomanyi nyama lyafudde wano okumpi tewali munyarwanda yafa tamanyi nawaali gasiba anedda katolubuganda siyafudde tewali munyarwanda yafa tewali wateekwa okubaawo omunyarwanda agenda okufa bonna balamu bonna bogerako balamu ate bugingo
tereza kamera tuwanyumira olusimu bujimu mulamu mulamu era mubeera ng'eyo katukuzibe n'omulala endabugatono ekituufu waliwo omunyarwanda genda okufa ate n'omukama wamu waliwo omunyarwanda kumpi wano omunyarwanda genda okufa ate omugangana nze ndi munyarwanda ndi munyarwanda Kasanya kasanya mwana munne yamuyise tenda kudde kweki olokta tunayogera sikuwa liko gyabiti nina abaana bakulabe ng'okuba kyali omuheereza omanyi ayayi bakuba bali bakuba bacunya buza babiyanga yanga bakusikala babandi bamukiwato ne basikamu ebaza babandi mpanvu nasikala babandi lindako abuuza bagambye lindako omude munyarwanda yafudde osikaki era babandi togikubye naye giwulire togikubye naye babandi ate omusirikale tosobola kuba mukwano niero abakutenda tusemanyi naye baliwo omunyarwanda genda kufa akuba omuzaabuza naye omunyarwanda genda alabika yafa omunyarwanda waliwo omuntu omunyarwanda mulina omunyarwanda mufiriijo okweka omunyarwanda okweka omunyarwanda olina omunyarwanda mufiriijo ameka abali wano mbadde enzanyangu omuweereza nze mawulana wano abanyarwanda wemba munkuba musaasiranga enemba erinyinyiza nalinamalana bebali bakukinjaga bali tukinjaga aba ate abasajja balina akakodyo ke bakoze bana bwe bali basibyeko be bakamana bakwambula engoye zonna ne bakuswaga ne bakutulukunyisa akantu akasembayo okuba akatiini bafuna kamukonsikonsi ne bakunyonyogera mwagambye batya sijja kamulinda kantuusaamu ng'ebyamawe byonna biyiye bagamba oluyala mundeke bannaayo enyi yazaala mu resitaani ekyo kyoyogedde kyegaza amadinisa g'eggulu nedda kyagaguza kati ate koolaba nze sirinda mu kirikale kamukuba aba yakagalula atemukuba temukuba mawulane nekko bibalina kkomi nkusibako ekigambo nkusibako ekigambo ate abantu abali wano banange bawa amagezi bw'oba oli wano gano amagezi gakuweebwa muno nga tolinayo mukwano nga tolinayo nserekowo akalamu bukalina ennaku nga tolinayo nserekowo agenda kukubeererawo akalamu bukalina ennaku bulemwandoza nanserekowo nga tolina nserekowo nga tolina neniwo anayenze nkoleki amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe
Tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne General Construction yenna mwetuli.